Olwaliro ennaku z'omwezi 29 omwezi gwa mwenda omwaka 2021 Fere Bongole Lutaaya lwe yafulumizaako olutambi olwakyaka ensi yonna olwa mutunda wadde nga n'endala za mutunda olwa Alone and Frightened lwali lunyonyola ku bulumi obw'ekirwadde ekyamukenenya leero nze enkya ggwe nabaddeawo ne nzijukira ebintu bingi ne ngamba Fere Bongole Lutaaya omuzira w'ensi yonna ali luddawa okujjako okumwogerako obwogezi buli Christmas bwetuuka ne tuyimba obuyimba bwe fe abatamanyi kuyimba ne tugeegeenya Merry Christmas, oh Happy New Year fe nga tuga nti komandero mbaagaliza ssekukkulu ey'essanyu n'omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe. Oyinza okugamba nti muzira era nga muzira naye ebiseera ebisinga obuzira obulungi bwe buzira obw'okuleka omukulu yaguleka ekibuuzo ekiddako nti gumatiza bw'okeera ku makya okkebera Fere Bongole Lutaaya nga towulidde ennyimba ze ebirala biki by'omulabirako biyinza okuba nga bitono. Fere Bongole Lutaaya yandibadde alina oluguudo mu Kampala oyagala toyagala. Fere Bongole Lutaaya yandibadde alina w'ogamba nti kati wano w'omusanga abantu batono abamanyi nti yaziikibwa Gomba. Ebigambo byanzijidde ne nga nti wadde nga ye yawummula waliwo akaseera kafa ak'okuwummula nga tukyali balamu. Oteekateeka kuwummulira wa? Oyinza okuba ng'olina omulimu gy'okolera, olina kampuni bakukozesa, oli manager, kati nze mbeera nnyo n'abantu ba radios ne TV ne mbaga nti oli editor, oteekateeka kuwummulira wa oba olowooza watuuka. Tumala obudde bungi nga tuclaiminga salary increment ne bagikwongeza okujjako okwongera okugula ku ngoye ez'ebbeeyi okusinga z'olina, okujjako okwongera ku nnamba z'engatto z'olina, naye biki by'oteeseteese nti singa ova w'oli awo by'ogenda okuzzaako. Kino ekibuuzo kiringa ekitono kubanga abantu tebakkiriza nti bagenda tuuka akaseera nga waali alina okuvaawo. Ebintu bibeera bisatu ebigenda okujjawo. Obukadde bujja kujjawo kubanga mulimu akaseera ng'omulimu gw'okola dde ng'ogwagala time will come ng'olina okuguvaako olw'emyaka gy'olina. Competition abaana bagenda kujja nga tokyasobola kudduka nabo. Akaseera kagenda kubawo nga nawe kennyini olaba tokyafiitinga w'oli. Akaseera kagenda kubeerawo nga kampuni gy'obadde okoleramu evuddewo. Nyina abantu bangi benjogera nabo ne mbagamba nti kyabulabe nnyo okugoba mu kampuni 3 ne bagoba mu y'okuna n'osigala ng'ozunga n'empapula mu y'okutaano okunoonya omulimu. Kiringa eky'okkudaala. Era oli bw'akiwuliraga nti gwe lwakuba mwami Lugonvu tomanyi mbeera gye tuwangaaliramu. Ani agambye? Oyinza okuba tunatuuka mu bitundu wadde 3 ku buli 100 eby'okubonaabona kwange. Naye life gye nayitamu etabadde nnyangu e life enzimbi okuba nga nsobola okugamba ebigambo ebyo. Kubanga mbijja ku mutima gwange. Bwe bagoba mu kampuni nnya oba omulimu bwe guggwawo mu kampuni nnya totambula na mpapula bugenda mu kampuni ya 5. Tewali kya buswavu okubanga onoonya omulimu n'abazzukulu bo nga wamala okusoma mu mwaka gwa 65, 75, 85, 95 ng'onyumya experience gy'olina okoledde mu makampuni mangi. Nakolera mu Uganda Bat, ne nkolera mu Uganda Breweries, ne nkolera mu Roofings, gye nava ne ngenda mu Omo. Onsaba omulimu wala. Experience gy'olina ekuyamba ekyokuba akakako k'otandikawo. Nina omuntu gwe nagamba nti ebiseera ebisinga obungi ebintu ebitambuza obulamu bwaffe bibeera bibiri: amagezi n'obuvumu. Naye amagezi tugeetaaga kitono okusinga twetaaga buvumu. Obumalirivu nga totya kutekinga risk. Omuntu yenna atya okutekinga risk, omuntu yenna abeera agenda okuyingira bukinaga naye kati ate singa lekooti awo manya nti agenda kufiirawo. Amagezi n'obuvumu naye okusinga twetaaga buvumu. Abantu abalina amagezi nga tebalina buvumu bafa bakozesebwa. Kubanga abeera n'amagezi mangi ne experience naga nti nze bankayanira bukayanizi kati abagundi bankubidde banneetaaga naye nabagambye banga tebaweza butaano tebatawaana.
naye gwe amagezi ge bakwagalako gakozesezza ki ku kikyo? Si buli alina kampuni nti aba mugezi mu kampuni eyo, si buli alina bizinesi nti agirinamu obumanyirivu. Naye alina obuvumu. Obuvumu bwe bukola ssente, amagezi n'onoonya by'otayina ng'aliwo abiina asobola obikola n'omugamba nkuwa ssente bwe ziti, najja n'akola n'akkolera obuwumbi n'akkolera obukadde. Waliwo akaseera ke weetaaga ng'amagezi g'ofunye mu mulimo gw'okola, ng'obuvumu bw'ofunye mu mulimo gw'okola, ng'experience gy'ofunye weetaaga okutandika ekyo kakabeere kaduuka. Oyagala toyagala togenda kufiira mu kampuni gy'olimu. My friend, nkigamba abantu bangi, toyina budde bw'omala. Lwaki omala obudde ng'olwana ne bakozi banno? Lwaki omala obudde bungi ng'onaawuza entalo ne bakozi banno? Lwaki omala obudde bungi mu kampuni etali wadde yajjajjaawo ng'owooza tojja kukolerawo? Wano wansangawo, ffe twasangwawo, ffe tuli baakawo kadda. Okola ddi eyo? Oh my God. Tumala obudde bungi mu kifo ky'okukwatagana ne bakozi banno nti owange tubadde tukola mu kampuni eno, tubadde ku ssomero lino, kati nze mpezezza 2 emyaka naye tunaafiira mu busomesa. Ani agambye nti ogenda kufiira mu busomesa? Tolowoozaako okufuuka headmaster, tolowoozaako bw'obanga ovudde ku headmaster okufuuka director w'essomero. Oba olowooza bizibu? Abasajja bangi batandiseewo amasomero nga yakoma mu kibiina kya 6, bangi batandiseewo amasomero nga yakoma mu siniya ya 4, bangi batandiseewo amasomero nga talina wadde certificate ya busomesa, bangi batandiseewo amalwaliro nga talina wadde ka certificate, tamanyi wadde kuba mpiso, naye alina obuvumu, talina magezi. Gwe alina amagezi n'ofuuka omukozi n'omukolera ssente z'omukozi najjako n'akusasulako n'olinda omwezi buli kaseera. Tulina okusooka okuzuukuka, tulina okwefumiitiriza n'okulowooza nti singa nva wano nzirawa. Njagala otunulire mu kampuni gy'olimu olwaliro lwa 3 ennaku z'omwezi 29 ogibaddemu emyaka emeka. Wabula singa bagamba nti omulimu guweddewo ozzaako ki? Naye tetukijjukira. Ng'oyagala okwejja mu comfort zone, ng'oyagala okwejja mu comfort life, jjukira nga nnyo nti wooli oliwo olwaleero enkya oyinza obutabaawo. Abantu bangi nze nnyina gye nakoleranga eyo nga tulina abasajja be nali mmanyi nga bamanyi gwe banaagoba enkya. Sajja wange oyo musaasidde, mbadde na mukulu we naye baaba alabika enkya taluwona, nga bo tubamanyi nti oyo yamanyi. Kagamba oyo agenda ajja genda, naye nabo bamaliriza bagenze. Kitegeeza nti omulimu ogutali gugwo toyina garanti yaagwo, naye omulimu ogugwo wadde katono gubeera gugwo. Ate totyanga tuleme kutambulira mu bulamu ng'obwa ssente za NSSF bagenda okuzikuwa nga zirina kugula ddagala nakulyangako kanyama, naye nga n'akanyama amannyo gakuwanguse. Lema kulinda kusooka kulitayalinga ku mulimu otandikewo ekikyo. Lema kulinda kusooka kulitayalinga mu kampuni otandikewo akako. Wadde ng'okyakolera omusaala, ng'okyalina gy'okolera gye bakusasula akasente, noonya bw'okwata kasente ako obeeko akako k'otandikawo wadde nga katono. Kagwe kasaanewo ogambe nti kagudde kubanga okyalina gy'ojja. Abasinga ensobi gye bakola, amala kulitayalinga, amala kulizayininga n'atandikawo, nakyo ne kifa n'asiira n'addamu n'anoonya omulimu. Tandika ng'okyali mu kampuni gy'oli, tandika ng'okyali ku mulimu gy'oli, tayimu etuuke ng'obudde tebukyakumala. Ogambe boosi wo nti mbadde nnina kyenteesa, naye bakinaakuyisa bubi. Kati kino kankibagambe abakozi bannange, oyina okuzimba embeera ng'okukozesa tokitwala nti bakuyamba. Lwojja okumanya valiyuyo. Omukozi atamanyi valiyuye ajja kumala obudde bungi ng'alwanyisa abakozi abalala nga teyeezimba. Time will come gw'ategedde valiyu ng'otandisa akalala ogambe natandikayo akalimu kange eyo, naye ate wendekamu abaana tebitambula bulungi ogende ewa mukama wo personnel obaani omugaye nti mirimu gyange nagenza okutunula mu schedule yange nga sikyetaaga nnyo okusiiba wano kubanga nyinawo emirimu emirala gye nkwasaganya nga nze. N'olwekyo mbadde kusaba nti abadde asiibawo nga nkeera 12 n'envaawo 2 ez'ekiro
kankerenga 12 nvewo mukaga ate nkwasaganye kubiri omanyi n'obulamu buno kubanga twetaaga okuyiiya ebirala waliyo abakozesa abataagaliza era ajja kugamba nti muna ndowooza oyagadde tusiibula wandiika resignation letter totya giwandiike akugoba yakulaga ekkubo kitegeeza ogenza okusabayo obudde obutono ng'olabye eri kitandise okukwata naye ate abamu eno wasooka kumulema tokkirizanga ku resigninga mu busungu resigninga nga weetegese naye bakama bo ne bw'otabalaga nti weetegese biseera kubanga abamu tebabyagala baagala nnyo okubeera nti kati agenda tandikira wanti talina naye vanga ku plan A ng'otegese plan B naye nga weefumitiriza okutandika n'olwaliro nti bwe nva wano wendi nzirawa n'omulimu gw'okola wadde nga weekozesa kimanye nti oyinza okuba nga ku myaka egijja nga 10 maaso oyinza okuba ng'ojja kuba tokyagukola ovuga bodaboda olina emyaka 35 bodaboda yiyo naye ku myaka 5 ojja kuba tokyagivuga bw'ova mu bodaboda oddawa oteeseteese kunnyukirawa ndowooza kyekyandibadde ekibuuzo ekyangu oli mawanga g'ebweru era walungi wanyuma naye wammwe oteeseteese budde Uganda otuukirawa oyina wooteeseteese okunnyukira oba wooli olaba buli kimu kimala omusaala gw'ofuna olaba gukumala obulamu bw'otambuliramu olaba bumala naye n'enkyo n'abeera nabwo n'abaana bo banaatambulira mu bulamu obwo oba ogamba nti ebyenkya byankya binansangayo nze ntya nnyo omuntu obutaba na plan B ne bw'oliba nze waliwo mukwano gwange yali anyumiza mu mukwano gwe kati yafuuka kyenkana muganda we akola mu kimu ku bitongole eby'amaanyi abaddeyo for over 10 years asula mu apartment ya bukadde busatu yagula ekasangati takaddene naye buli lwalowooza okuzimba alaba sente zinnamumala osuubirayo endala ezisinga z'ofuna okutandika okuzimba omulimu gw'olimu gujja kuggwawo nga weetaaga ate kutunda kataka koyina ofune woozimba obulamu obulungi bwe weeyagaliramu singa buggwawo ajujja omusaala ogusasula apartment gy'osulamu singa waggwayo oddawa well and good status gy'olimu ekukkiriza oba ekusobozesa kusulaawo n'osanga omuntu ng'alina apartment nina asula waggulu asula wansi kalina yonna yiye naye ng'agipangisa ng'omubuuza gwe wazimbawa ntya nti kaakati olaba nkyayina byenteekateeka bangi balungi nze mbamanyi mikwano gyange bangi balina pulaani ku masimu gaabwe olaba ennyumba gye njagala okuzimba kati njagala ono nga nteekawo bakayita ka aki nga nteekawo ka aki wano ng'abaana basobola okuzanyira waggulu eno olaba eno bba njagala nga waliwo obuwayi simanyi babagiyita simanya wayinale sibimanyi nze saasomanye nga waliwo kano njagala eddiro nga wano panvu bweriti nga bakubiramu n'entebe za animation zizayagalamu naye ng'okubissa mu nkola alaba buli kaseera tekinnamala bayimbi bannaku zino abamu abategedde ku mbeera abayimbi bedda yayimbanga n'akuba hiiti n'agamba n'akuba hiiti mirembe na nnaku naye tulabire ku bagudde abayimbi kyakulabirako kirungi eyali ow'amaanyi ogenda okulaba nti bamugoba mu nnyuma sente ze yakola nga yazisanga wanti yapangisanga yaziwanga landlord tunuulira levo gy'ozitowa ky'osobola okutandika ky'oba otandika tolowooza kutandika na kinene ky'otannatuukako kubanga tomanyi oba onaakituukako oyinza n'okuba nga akatono k'otandise ke kagenda okuwa ekinene abantu bangi mulina emirimu gye mwagala okukola naye bw'oba tunafuna capital atandika ogwo omulimu omunene gw'oyagala sooka onoonye obusente bw'olina busobola kukola ki ate tukozesa obusente nga tukyalina we tukola bwe batubba bwe bufa bwe busaanawo nga nkyalina gye nsobola okujja endala n'entandika ekirala okusinga okuba nga nkaddiye omulimu guweddewo nengenda nkeberako akawunti nga nyinako obukadde 10 nga sikyalina second chance okufujjako okwekozesa n'entandika okubuuza nti mwami Lugonvu nsobola kukola ki mu bukadde 10 era abantu bangi baŋŋamba nti mwami Lugonvu kaakati mbadde mbuuza nti kalimu ki ke nsobola okukola mu bukadde 5 endowooza ya mwami Lugonvu tesobola kuba yendowoozayo era nkibagamba nnyo nti mwami Lugonvu si mugezi kusinga era programu zange zonna sizikola nga nkugamba nti ndi mugezi wabula programu zange zonna nzikola nga nti buli muntu mugezi ate buli muntu asobola kyeweetaaga kwe okutula ne weeyambisa obwongo bwo
gwe kenyini n'osiriikirira oti n'ogamba nti kiki nsobola okukola mu kasente ke nnina. Ebiseera ebisinga abantu bakola okusalawo okukyamu mu kaseera ak'okusoomozebwa. Kyokka nze nzikiriza nti mu kaseera ak'okusoomozebwa we tulina okukolera okusalawo okutuufu. Nze gwali mwaka guno gwennyini waliwo akaseera we natuukira nga simanyi kyenzizaako ne nsiriikirira nga ndi mu kayumba kange nga ne bwe mpulira yogerera wabweru mpulira nga Ngeya. Naye awo wennyini wakati nga nsobeddwa saayiga kunywa mwenge, wakati nga nsobeddwa saayiga kunywa sigala, wakati nga nsobeddwa saanoonya bakazi be neebakako, wakati nga nsobeddwa saanoonya bikoosi bintwala mu bivulu. Teweetaaga genda ku biiki mb'owummuza ebirowoozo, teweetaaga kuwummuza birowoozo, weetaaga kukozesa birowoozo. Ebizibu bimpitiriddeko kangende mpumuze ku birowoozo. Oli naga nti kanywe ku mwenge, omwenge bagunywesa ssanyu si bizibu, era bw'oba ng'onywa omwenge olw'ebizibu owedde. Kitegeeza nti okwata obusente obutono bw'olina obunywamu omwenge nti weerabire. Tosobola ne bwe weerabira nti nnyoko yafa aba yafa. Nze kitange yafa. Sisobola kunywa mwenge nti neerabire nti taata yafudde. Omulimo gwaweddewo. Ate nnywa omwenge neerabire nti gwaweddewo, tegwaweddewo. Tokkirizanga kusaawo mbeera ekwerabiza mazima. Amazima gasigale nga mazima ogakkirize nti omulimo guweddewo, kati kiki nnyina okukola. Osiriikirire. Teweetaaga genda ku biiki otabisa ebirowoozo byo mu by'abalala. Ku biiki waliwo azze okujaganya kubanga baamuwadde omulimu, kati ate ogenze kuwummuza birowoozo kubanga gwaweddewo. Olaba akuba endongo amazina agaze eri squeeze afuuse squeeze, naawe otandika okuba squeeze akutadde mu layini eyiye. Manya nti bwe bunaazibwa bwe zinawera ssaawa 2 buli omu agenda kukwata lirye, agende mu ssanyu oddeyo mu kiyongobero. Teweetaaga kunoonya kikuleetera kuwummuza birowoozo, weetaaga kunoonya kikuleetera kukozesa birowoozo. Kyova olaba abasajja abalina kasente tebatuuza birowoozo, buli kaseera babeera balowooza nzizaako ki. Kati kyenva nkubuuza nti singa ovaawo wooli ozzaako ki? Singa akalimu koolina kaggwaawo. Waliwo mukwano gwange ali Saudi Arabia, yampeereza naga mwami Lugonvu, boosi wange azze buzi naŋŋamba nti omulimu gwe guweddewo, era naŋŋamba mpaakinge anziza ku woofiisi naye sigenda kudda Uganda nti kubanga sinneetegeka. Namugambye nti ako kabonero akenkukunala nti ssaawa yo n'omulimu gusobola okuggwawo. Kati gy'ofuna omukisa omulala gukozese ng'oteekateeka ewaka kubanga east or west olina kudda waka. Bizibu naye nga byangu. Tofiiringira nga comfort ewantu nga bakukozesa. Buli lw'olibeera ng'okozesebwa, amagezi g'oyigayo noonya ky'ogakolamu. Okusomozebwa kw'oyitamu, ebizibu by'oyisibwamu, embeera gye bakuyisaamu, okunyoomebwa kwe bakuyisaamu bikwongere buvumu. Abantu abamu okufuuka kye bali baamala kusomozebwa. Nabadde njogera n'omu ku bakyala nga yabadde anyumiza ku kavubuka kali ku TikTok. Kayina obuntu bwe kakola, abazungu baleeta eryenvu ne baliteeka ku mmeeza ne basalaasala nga sikamanyi linnya nga katunudde kati. Olumaliriza ko ne kalisusa ne kalya ne kagala. Ndowooza mukamanya abali ku TikTok. Omuvubuka oyo okufuuka kyali baamala kumugoba ku mulimu. Was it German? Ne bamugoba ku mulimu. N'agamba kati nzizaako ki? Wakati mu kwebuuza kyazzaako teyatuuza bwongo. Teyayiga kunywa mwenge, teyanoonya bakazi bamuweese nti noonya mukazi asobola okumalako ebirowoozo. Ogenda kufuna abikwongera mirembe na nnaku kubanga agenda kumaliriza akusiza siriimu. Waliwo n'akaseera ng'olina okubeera wekka n'olowooza nsobola kuzzaako ki? Ate buli wiiki buli mwezi wewe nga y'akaseera nti kakati kino nkituuseeko kikyenzizaako. Tulina okutandika okwetunulamu nti kakati tuli mwezi gwa 9 guweddeko, leero 29. Kiki ngenda okuzzaako mwezi ogw'Ekkumi? Biki bye nateekateeka okukola mwezi ogw'Omwenda bye sikoze? Mu mwezi ogw'Ekkumi ngenda kukola biki? Leka kubeera muwawa.
kyenzize mbuuza nti lwaki okola bw'okera ku makino nga nti nkola mbeere bulungi nkola nsasule ennyumba za esente za rent nkola kubanga nyina okuweerera abaana nkola kubanga nyina okuliisa abaana kitegeeza nti ekyemisana kiyimiridde ku musaala boosi we yaliisa abaana boosi we yasasula ez'ennyumba boosi we yakwanira abakazi kubanga omukazi bw'akusabayo ez'enviiri ng'omugalindako omwezi guggweko n'ekyemisana okirinza ez'omwezi ekirungi era ne bamanya nti kati yasasuddwa nti lwaki tomulebe bwalidde ekyennyanja n'ogenda mu woteri bwana roba kozi leero 31 naawe n'ogenda ng'okangazza. Nyina ekigambo kye njagala obbagamba abakozesebwa tulwane nnyo tubeeko ekintu kyetusawo tulwane nnyo tusseewo ennyingiza yaffe etuuka akaseera ng'ennyingiza esinga omusaala obulamu bujja kunyumira. Tutuuka akaseera ng'omusaala oba guzze oba teguzze tekitegeeza nti ogenda kufa ate nga kisoboka ddi bw'onakkiriza nti wookolera si wajjajjaawo bw'onakkiriza nti wookolera okolerawo obukolezi olina naawe okutandika ewawo kitegeeza nti ogenda kukwatanga obusente obutono bw'ofuna onoonye w'obussa buzaala empola mpola bwe bunaazaala bizinensi egaziwe ekutuuse ku kiri kye nagambye ekyokugamba nti kozi olwaleero lwakutaano kaŋŋende mukama wange mugaye nti obudde tebukyamala leero lwakusatu kamugambe nti njagala kumpayo obudde bulala bw'oba tunatuuka kugamba nti obudde bwe mmala ku mulimu bungi okyali mu mbeera ey'okusibwa akatambaala. Waliwo omusajja omu yajananga nti ayina ku mulimu gye yali akola mu banka emu manyi buli muntu yeesetingira standard eyiye leve eyiye bamuyitanga bamuwa omulimu mu banka emu n'abagamba naye mbawe essaawa 4 buli lunaku nti ate endala nti nkola byange n'atandikawo kampuni eyiye. Abakozi bwe baalinga mu department emu yazze avuga Benz UBK omukozi omu kyeyavudde amugamba gwe bwe tukola ffenna wano nga n'omusaala tufuna gwegumu nga ffe tusiiba nawo ne tukola nnyo gwe sente wazigyewa nga ffe batuwayo ne bwalawensi oba overtime gwe seba ovuga Benz kyeyavudde abagamba nti anti mwe musiibawo nze nkola nenvawo ne ŋŋenda nkola ebirala mwe ne mulinda allowance nze ne ŋŋenda nnoonya amagoba. Abaakitegedde baakitegedde abataakitegedde tebaakitegedde. Teweetaaga kukola nnyo okukyusa obulamu weetaaga kukozesa magezi okukyusa obulamu. Kyova olaba abantu bangi be tulaba ng'asiiba ku mulimu n'akeerawo ku 12 abamu be bawa ebirabo eby'omukozi asinga kino bakigenda baluma certificate ezo nungi kati nkibagamba nga nkusetingamu embeera nti fuba nnyo ng'okozesebwa naye nga naawe olina gy'okozesa. Okuwa certificate y'omukozi w'omwaka oba omukozi w'omwezi ng'ekimu ku kikuweeseza certificate nti gwe buli kaseera bakwagalira obaawo ya bulimba. Certificate ey'obwavu nze gireke. Ekikuweesa certificate kubanga akola Monday paka Sunday ye certificate ekusiima n'ogitereka n'ogitimba mu ddiiro mu nnyumba gy'opangisa olina akola n'avaawo. Kyova olaba mu media nali njogera waliwo omukyala ali ku metro eyo Asifa Namuli omu ku bakyala gwe nasooka okusanga nga nyingira media ne mugamba omanyi lwaki ffe abali mu department ey'amawulire tufa nga tuli baava ate nga tusiiba ku mirimu n'aŋŋamba tamanyi nga tubeera n'abasajja ba Herbert Kyewalyanga ba Habike tubeera n'abasajja ba Keno Musoke kati ye ssentebe wa Kasiita yajjanga ng'akola program bagiyitanga Munnakibuga ng'akola essaawa ezi. Keno yasayininga ng'emitwalo 2 naye lumu nali njogera naye yali ava kukyaza omukulu Hassan Kasinji yali Anatole Muleterwa nga tunyumyawo nanga kati olaba nze ku radio yammwe eno nga nkyali ku metro nze ku radio yammwe eno saagalawo musaala ntiki kati ngira nenfuna abasajja nga bano ne mbategeera ne bwe mukubira essimu annyanguyiza ng'akola essaawa 2 zokka
yajjanga ku ssaawa 3:4 oluusi ng'ajja ne beedi ya programu etandise n'ayingira n'agijjayo mbaaniriza nze Keno musooke mu programu Munnakibuga. Leero tugenda kutunuulira ku nsonga zino. Bwe zaaweranga 5:55 w'amawulire yasiibyewo najje yakedde 12 n'amugamba obudde obuwedde kuvaayo nange nkole. Najja n'agasomera eddakiika 10 n'ono n'avaayo ku 5:55 n'afuluma n'agenda. Naye ng'alina amasomero 2, Mpoma Royal College ne Mpoma Junior, ng'asuubula bweru, nga buli wiiki atuusa TV emirundi 2 okuva e Dubai ne amasimu. Okola ennyo kyenasinzirako ne nga nti omuntu ono amalawo essaawa 2 sente zinaazijjawa. Kati awo omubuyabuya kyavaga nti Olowooza zize abo bakyaza abo bebagira ne bamuwaayo. Naawe ne bw'onaakola programu ey'essaawa 2 nga bw'ogimala otuuzaawo akabinako n'obeerawo paka kawungeezi tojja kwawukana. Abasajja abakola programu eza music nze mbalaba nnyo. Bavuga amamotoka amasajja naye ng'akola essaawa 2 akola essaawa 1 akola skit kubanga ajja n'agikola n'avaawo n'agenda ku mirimu gy'emirala. Omusaala teguli gaggawaza ge mazima. Omusaala gutuyamba kufuna capital atandikawo emirimu egigenda okukyusa enfuna yaffe. Omusaala bw'onaagutunulira nga togutadde walala kuzaala teguli mala na byetaago byo. Kubanga ku musaala kweyagala osasule ennyumba buli mwezi, ku musaala kweyagala okole enviiri, ku musaala kweyagala akagatto, ku musaala kweyagala okuweerera olina abaana 4. Ku musaala kweyagala okuweerera bwe bafiirwa mu kyalo ku musaala kw'olina okujja bw'oba tozinayo advance ogenda kikola pakadde. Singa omusaala guggwawo omulimu ne guggwawo kitegeeza n'abaana bagenda kukoma okusoma. Singa omulimu guggwawo kitegeeza ne wakati bagenda kuddamu kulya. Singa omulimu guggwawo kitegeeza togenda kuddamu kwambala ku ssaati mpya. N'owuliraga nti munnange embeera yayonooneka ewaka anti akalimo munnange kaggwawo. Tuleme kuddamu kukola nsobi y'emu. COVID-19 alina kyatulaze nti tolina galanti ku mulimo. Teeka nze mbadde ndaba amakampuni ag'enjawulo ne bagamba tusize abakozi 5 ku buli 100 ne babayimiriza. Abagezi abayimirizibwa bazibuka amaaso ne batandika ebyabwe. Omwana wa TikTok oyo gwe mbagambye yakola ebigalo bw'ati n'agira ati bwe bamuyimiriza ku mulimu yamanya nti nnyina okutandika ebyange. Abakozi bonna abaaseka nti oyo agenze bamuyimiriza paka kati bakyakozesebwa balinda omusaala ono asayininga z'endorsement kuba bulango. Ebiseera ebisinga kye mbagamba nti ekisiraani n'omukisa oluusi bitambulira wamu. Oyinza okulaba ng'okuva ku mulimu okugobwa ku mulimu bula mulimu okuggwawo ng'ekizibu ky'oli naye nga ebadde manduse egenda okuzibula amaaso nti ke kaseera otandika ebibyo tofiira wano. Naye abasinga alwana kimu. Abasinga bagenda ku ndagu benywereze ku mirimu. Abasinga balwanyisa bannaabwe benywereze ku mirimu. Abagezigezi tebalwanyisa bannaabwe bakola mikwano ne bannaabwe ne bagamba naye omusaala gwe tufuna mutono tusobola okwegatta. Kale wadde tusobola kukola kampuni eno nga gye tulina naye naffe ne tutandikawo oba okulunda enkoko ne tusaamu bakyala baffe oba ne tusaamu abantu baffe ffeno nga tukola naye nga akasente ke tujjayo tukasuula wali mu nkoko. Tusobola okutandika okwegatta ne tukola faamu ne tutandika okulima nga wadde tetukaddemu naye nga tulimisa kubanga oluusi twetaaga okwegatta. Ebintu ebimu oluusi tetusobola bikola nga ffe abantu. Twetaaga okufuna abatukwatirako naye akwatirako asooka ye mukozi munno. Kati gwe ate gw'oli mu kulwanyisa osigale ku mulimu. Naye ekibuuzo kye mbuuza nti gwe alwanyisa banne okusigala ku mirimu mirundi emeka bolwanyisa gye baali babagobye ze babadde babawa ne bazikwongerako. Osigala ku gw'obaddeko. Era nze abantu bangi mbawulira ngaga nti ndi wa mukisa. Nze olaba mu kampuni eno nze nsigaddemu bonna be natandika nabo babagobye. Ky'oba osooka okwebuuza nti osigaddemu kubanga gwe mulungi.
oba osigaddemu kubanga mukama wo takulinaako buzibu olidde ofe. Omanyi waliwo omukozi nga muleka akole. Waliwo we nali nga bawummuza abakozi yali 2014 nyina omukozi gwe nali nkola naye 2014 baali bawummuza ne batuuka ku listing nga naye alina okuwummuzibwa. Omu ku basupervisor kyeyavaga nti musajja wattu kati omuwummuza alagewa. Ebyo ebigambo biringa ebyekisa naye ate bya buswavu eri ggwe. Bw'otuuka akaseera nga mukama wo atandise okiyingiza mu bwongo nti without him or without her you cannot survive, you are gone, ogenda kukoleranga ku mmase ye. Oyina okuzimba your own brand, oyina okuzimba your own name, oyina okuzimba amaanyi go mu company ng'obalaga nti munnyamba okumpa omulimu era okubanga mbakolera kirungi munnyamba naye nange mbayamba kubanga mbawa service yange. Baatuuka ne baga nti kakati bw'ava wano yalagewa oyo tumuleke. Era twagenda okulaba ng'omu ku bawolereza jjagata gwe nno obadde ogenda nze nkutaasiza wandibadde ompaayo ne soda. Tokikkiriza ekyo era tokkirizanga kamanyiro ka mukozi muno nti okubeera ku mulimu lwakubanze gwe singa wagenda dda nze kwatiridde. Embwa zimanyira. Simanyi nammwe mubiwulira mbu gwe singa wagenda dda naye wandibadde onkwata na bulungi gwe kubanga nze omanyi ripooti ze bakunsabyeko omuwendo gwazo naye nga naawe oli mukozi munne. Gwe ki ekyakusibawo kubanga bakuwa obwa manager obagambanga nti mundeke ŋŋende osanga gye nnaagenda gye nnakyusiza obulamu. Mundeke ŋŋende bwe kibanga akaseera k'okugenda katuuse osanga gye nnaagenda gye nnakyusiza status nenva mu kubeera employee nenfuuka employer. Mundeke ŋŋende nve ku mmere eno gye mbadde ndya ku mulimu osanga gye ŋŋenda bwe nnaasiiba enjala kinannyongera obuvumu nennyongera okukola ennyo. Naye ebigambo bino batono ababyagala obbiwulira kubanga tonyumirwa comfort zone. Akaseera ne katuuka zooni eyo ya comfort neggwawo ne tusigala mu bbanga nga buli omu yeebuuza kaakati tuzzaako ki. Emirimu giggwawo omukozi n'atula mu compound n'akuba omulanga n'agamba abantu bano tebalina kisa. Nkoledde kampuni eno emyaka 15 tebalina kisa. Nkoledde kampuni emyaka 20 nze basiiba mbalaba. Kampuni emyaka 20 kati bampandiikidde nga baŋŋamba nkomokola mwezi gwa 9 ge maziga nti ge babeeramu. Naye gwe omanyi okugoba landiroodi abanja abaana bali waka nyina okusasula school fees nyina okulabirira omukyala siina kenyina kugamba nti wano waakiri bandinnyongeddemu omwaka gumu ne bandabula nti tujja kuwummuza mu mwaka ogujja naye gwe kinsulako obusuuzi nti omwaka ogujja ŋŋenda. Abantu bano ddala babeera feya? Bali feya. Ebikulemye okukola myaka 2 ogenda bikola mwaka gumu kubanga wakola ng'olowooza nti n'enkya ogenda kufiira awo. Wakola ng'olowooza nti omukisa gulina n'enkya ogulina. Bakuyambye ne bakugoba kubanga walimu okwegoba. Okoze emyaka 2 ku mulimu okyalaajana lwa ssente za bupangisa mu mwaka gumu ogenda ogulira poloti ozimbe. Bwe bibanga ebikulema emyaka 2 otandise okulowooza nti onabikola mu mwaka ogumu manya nti ogenze. Waliwo abantu ng'akaseera katuuka nga weetaaga kugobwa. Waliwo kampuni nnyingi eziggaddewo. Abakozi ne bagamba tuwedde, abakozi ne bagamba kaweddemu naye nga kampuni yebadde erina okuggalawo odde mu kyalo otandike ebirala. Kampuni yebadde erina okuggalawo odde ku kyalo otandike ebirala. Kampuni yebadde erina okuggalawo onoonye ky'osobola okuba ng'okola. Abantu kaba nti COVID-19 yatukosezza. Waliwo abafunye obugagga n'obugagga mu COVID-19. Abantu bakoze sanitizer mu COVID-19. Abantu bakoze zi mask mu COVID-19. Abantu bafunyemu mu COVID nga tebabbye. Buli bike kuyita kezo zaffe. Buli eyita wabali mu ssente zaffe. Mweze walina waliwo akoolukumi akaabulamu n'otamanyi gye kalaze. Abo bulaba bali mu ssente zaffe. Ezo ssente zaffe mwana wa taata. Va mu biboozi. Noonya opportunity abalawe balaba obuzibu. Noonya okusoomoozebwa.
noonye obwangu abalabe balaba okusoomoozebwa. Kyova olaba ennaku zino abakazi bakulira ku misinde emiyitirivu okusinga ffe abasajja. Simanyi oba mukiraba, simanyi oba mukimanyi, abakazi emisinde gye bakulirako bagenda tufuga. Kubanga abakazi tebatya kutekinga risk. Ffe abasajja tugenze okulowooza nti tugendeko Saudi Arabia tunoonye ku busente tujje wantu tubutandikewo, tugenze okuza tugendeko Oman tugendekowa, ng'abakazi bagendayo dda nga basitudde ebizimbe. Ffe tugenze okubirowooza nga it's late. Abalala gye baalaba obuzibu, abantu batyo gendayo, abagenda ne bagenda. Mu bulamu bw'ensi eno twetaaganga kunoonya wali mukisa, naye ng'okimanyi nti opportunity Mukama gy'akuwadde olwaliro enkya tagenda gikuwa. Ng'okimanyi nti Mukama omulimu gw'akuwadde olwaliro enkya togulina, naye anaagenda ogukuggyako aguwa omulala, kiki ogenda okuba ng'ogukozeemu? Kubanga emirimu ne ssente zino enkalu Mukama atwazikanjazike. Enkya omulimo gw'olina gugenda kuggwaawo. Waliwo atudde kateba Mukama amugamba lindako nnyina gwe ngenda okuseetula, amugyewo atuuzeewo omulala, naye banaagenda okujja mu katebe k'omulimu okutuuzaawo omulala, ogenda kuba olinako weeyambyeyambye. Banaagenda okujja ku luzi, onaaba onywedde okutuuza otumala. Oba ozze mu mboozi. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu. Tolowooza nti olinayo enkya kubanga tomanyi nkya bw'enaabeera. Ogwo omulimu gw'olina n'ensimbi z'ofuna, tolowooza nti n'enkya onaazifuna. Naye ekibuuzo ekiriwo nti ssente z'ofuna ku lwaliro, singa enkya lunatuuka nga tezikyajja, olina ky'otesitesa okugira nga kikubeezaawo. Omusaala gw'osasulwa singa enkya gunatuuka nga tegukyajja, okyasobola okwebeezaawo. Mbagaliza birungi byereere.